waliwo olutalo olubaluseewo wakati wa Mathias Mpuuga ne mukama we ow'ekibiina ekya Democratic Party amanyiddwa nga Nobert Mao. Jjukira bano bonna ba kibiina kya DP ate bonna balina ennongoosereza ze baagala okuleeta mu ssemateeka w'eggwanga erya Uganda. Mao ye yasooka n'aba nga alina ennongoosereza oba kye tuyita electoral reforms zajja okwagala okuba nga aleeta nga muno mwe muli okuzzaawo ekkomo ku bisanja by'omukulembeze w'eggwanga nga mwe muli n'okubeera nti cabinet eyise ekiteeso kino eky'okubeera nga ababaka ba parliament be balonda ani agenda okubeera president nga bwe tuzze nga tubikugamba. Wayita ebbanga ttono n'omubaka amanyiddwa nga Mathias Mpuuga ono nga naye munnakibiina ekya DP era ng'omu yali mukama wa munne era mu kibiina kino era ng'entalo zaatandikira eyo nga bakyali mu kibiina kya DP bombi. Kakati emabegakaawo nga ne Mathias Mpuuga aleeta naye ennongoosereza zaateekateeka okuba nga naye azireeta mu parliament azanjule, era yasaba n'oluwummula parliament emuwe holiday oba leave agende maaso n'okuba nga ateekateeka enteekateeka ze zino oba ebbago lye lyayagala okuba nga aleeta. Kati emabegakaawo Mathias Mpuuga zenga akozesa erinnya lya Nobert Mao era ng'abantu bamanyi nti abantu bano enteekateeka ze bakola baziteekateeka bombi. Jjukira ennongoosereza zino zonna ze baleeta bombi bwe ziba za kugasa zigasa omuntu omu era mu bufunze yabeera nga mukama waabwe. Kakati bwe twogerera kitegeeza bye bakola biba bigenda kugasa omuntu omu. Kati nno Mathias Mpuuga ebibye si birungi oluvannyuma lw'okuba nti Nobert Mao eyaliko mukama we mu kibiina kya DP yavuddeyo n'amwambalira n'amutegeeza nti ssebo lekeraawo okukozesa erinnya lyange, by'oleeta sibimanyi nako era tebirina bwe bikwataganira na byange. Abantu bajja kulowooza tuli fembi newankubadde ffenna twali ba kibiina kya DP naye va mu bintu byange, saagala okozesa erinnya lyange, bw'oba ovuga bibyo bivuge naye tonteekamu. Nobert Mao ng'ayambalira omukulu amanyiddwa nga Mathias Mpuuga nga bwe nkugambye nti ebibye si birungi. Bino nno bizze omusajja abadde afuusa akayinja mu ngatto oluvannyuma lw'okuba nti yagobwa mu kibiina ekya National Unity Platform, yagobwa kuba deputy president w'ekibiina ekyo mu nsonga za Buganda, yaggyibwa kuba leader of opposition n'aggyibwa ne kuba commissioner newankubadde nga parliament yamulemezaako. Kati yanyiiga okusinziira ku sources era obusungu buno bw'abadde asinziirako okuba nga ayagala okuleeta ennongoosereza oba oliawo nga zenyigiriza munnayuganda ate nga zifevalinga omuntu ali mu buyinza nga mu bufunze bonna balinga abakolera omuntu omu. Ojja kugenda mu comment section ombuulire ensonga zino ziraba otya era olowooza abantu bano bali kabadi oba ddala oluyombo luno lubaluseewo oba ebigambo omu byaweereza munne byandibanga ddala olutalo lujja kubeerawo. Mukutu gwa Redison TV kanzije nkuwe details ku nsonga eno nkubuulire Mao yayogedde biki, Mpuuga ye yamuzeemu ki ku nsonga yeemu. Webali kubanga okyagoberera kanzije tweyongereyo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Aji Abudu omusomi w'eddua. Nkola ku nsonga ez'enjawulo, emirimu nga gikutataganyeko, ebyenfuna byo nga bidobonkanye, ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako. Jangu kusomere ku ddua okuvudda nedda eddua zaabaawo, eddua zisomibwa omuntu n'otereezebwa mu mbeera yonna ebadde ekusibyeko akanyaaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku ddua nga nkuteddeko n'akabaani, Allah ajja kukusaasira, ajja kwanukula. Kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yes, webali kubanga okyagoberera mukutu gwa Redison TV yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira kyokola kya mutawaana nnyo. Olunaku olwajjo omukulu amanyiddwa nga Nobert Mao yavuddeyo n'ayogera ku nsonga eno we yabadde ayogerako ku nsonga zino zennyini. Mao ng'agamba nti Mathias Mpuuga ennongoosereza z'atembeeta ye tezimukwatako era tebali kimu, ennongoosereza ze z'aleeta azireetezize. Kyokka nga ye Mathias Mpuuga yagamba nti ye yasooka okuba nga aleeta ennongoosereza zino mu bufunze balinga abatandise okulwanagana, balinga abatandise okulwanira ani ayinza okuleeta enteeka. Jjukira bino byonna bye baleeta nkugambye biyamba omuntu omu era mu bufunze yabeeranga mukama waabwe. Kati mu njogera ennyangu bakayanira ani abakulembera mu lutalo olw'okunyigiriza munnayuganda, naye nkugambye teweerabira nti abantu bano bassa kimu. Emikutu egy'amawulire nabo batandise okuba nga bateekayo ensonga eno nga bwe ngenda okusomera ku muko ogwafulumidde mu bukedde. Wano nga bagamba ennongoosereza mu ssemateeka zitabudde
minisita w'ensonga za ssemateeka amanyiddwa nga Nobert Mao ne Mathias Mpuuga nga bano batabuse lwaki. Waliwo embeera ebadde egenda maaso. Mathias Mpuuga ne Nobert Mao nga bombi bali mu kuleeta ennongoosereza ze zimu nga bwe nkugambye, wabula nga buli omu ayagala okulaga nti yali ku front mu kuleeta ennongoosereza zino ezigenda okunyigiriza munnayuganda. Okusinziira ku mawulire agaabukedde nga bagamba nti Mpuuga ye yasoose okulumba Mao ng'agamba nti ennongoosereza Mao zaayogerako zaaleeta teziriiyo kuba taliimu, kubanga agamba nti ye talina we yali azitadde ku lupapula ti Mao ebibye abyogera bwogezi. Wanono neewozeeyo kko bwewozi, togamba nti nsinzidde ku bukedde. Mpuuga ng'agamba nti Mao byaleeta tabiteekangako mu buwandiike era kitegeeza tebiriiyo, tebisobola na kubeera bituufu. Kati ate ne Mao agamba Mathias Mpuuga oyagala kukozesa linnya lyange weerimbike mu bino, leeta nnongoosereza zo zinyigiriza bannayuganda ku lulwo, wabula toyimirira mu linnya lyange era tokozesa linnya lyange kubeera ng'oleeta. Bino byonna bigenda mu maaso nga ab'ekibiina ekya DP be beefuze amawulire okuleeta ennongoosereza zigenda okunyigiriza munnayuganda. Mathias Mpuuga ng'ali awo nga tumutadde ebbali, Nobert Mao nga tumutadde ebbali, munna DP omulala ye Honorable Richard nga bwe nkugambye nga naye ate ayina ezize z'abadde avuga newankubadde ebyo ebirabika nga tebigenda kuyitawo ebyokwagala okulondera leader of opposition mu parliament n'abakulembeze abalala abagenda okuba nga bakulembera parliament. Kati gwampuliriza ku mukutu ogwa Radio TV njagala okutegeeza nti embeera ya bunkenke olutalo wakati wa Nobert Mao n'omukulu amanyiddwa nga Mathias Mpuuga ojja kgenda mu comment section ombuulire olowooza bino biggweerawa era olowooza bano abasajja bali ku kabadi oba ddala olutalo olwo weeruli nga ddala buli omu ayagala kubeera ku front ey'okunyigiriza bannayuganda. Kuba nkugambye ennongoosereza ze baleeta bonna ziyamba omuntu omu, ate omuntu gwe ziyamba ye General Yoweri Kaguta Museveni ali mu buyinza. Ate nga budde akatambye mabega abantu bano baali bakolaganyeeko era baali babaddeko mu kibiina ekimu ekya Democratic Party ng'omu ye president waakyo, omulala ng'ali omu ku bannakibiina. Kakati ate be bali mu kutabangula buli kimu, be bali mu kufrontinga amateeka agagenda okunyigiriza munnayuganda. Product za DP mukutu gwa Radio TV. Sooka ombuulire olutalo wakati wa Mathias Mpuuga ne Nobert Mao lugenda kubanga luggweera waggwe mu kulaba era olowooza kandi baakabadi oba ddala kye baliko nga gye kiri. Genda mu comment section ombuulire ndowoozayo tubeere nga tetutambula ffenna. Tugenda kuwuliziganya mu updates eziddako tukyagenda mu maaso n'okubanga tukuleetera. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abudu omusomi w'eddwa. Nkola ku nsonga ez'enjawulo, emirimu nga gikutataganyeko, ebyenfuna byo nga bidobonkanye, ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako. Jangu kusomere ku ddwa okuvudda nedda eddwa zaabaawo, eddwa zisomebwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekusibyeko akanyaaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku ddwa nga nkuteddeko n'akabaani. Allah ajja kukusaasira, ajja kwanukula. Kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.